bakoze corruption sai bagulire baranange yawo sine kyokko kole ntya nzali mu bbanga ya kushtuka kyagunja ndemera kumpaka maama wano mu Uganda yagaba omwana gwe maama wafuna omukisa ogwo okugamba okuba ogambi wakulira wa mama wa mukyala wa kojjaawo anti maama ye naakugamba yafanga simayabu kati awo mesobedde kati mama wa mukyala wa kojjaawo yakugamba nti yankuza yansomesa ogwo mwaka ki mwakugambira nti Paul Kafeero yakuzaala 2022 Kafeero nga yafa dda 2007 kati 2022 ne bakugamba nti yakuzaala olwo n'okola otya bwe bakugamba awo wakola otya ekikyaddako nali sobola okutuuka eno naye natuukayo 2014 nga noonya kika mu Uganda 2014 ati badde otugayo 2022 yali obadde oga 2012 kikide mbulungi kuba badde oga 2022 yali 2012 bategeera nti nti Paul Kafeero ye taata ono yandi ku Lusegere mama wako mukyala wa kojjaawo nakugamba mwaka ki ogwo yangamba Kafeero yafa 2007 kati 2007 mukyala nakula nga nkimanyi ndina okunoonya ewaka kati nenzija nembatuukirira baani ewaka baganda bange teryatamanyi baganda boku specifically ng'osisinkanya nti baganda kuba abamu nabo badde banoonya ati nabo kika wenasooka okulaba ya Stella Stella y'omuwera ku kyuma bikyawanudde y'omu kati awo nengende ewa taata nende muganda wa Kafeero nenvayo nengende ewa Ssenga Nagaba kati awo nsaba gavumenti ekole kino teremu batuyambeko olwo maama ye yali abeera luddamu omugenzi yamusisinkanira era abeera ate nze nazaalibwa nange nayisanga munsi akibadde nga nti yamusijja yabeera abadde mbuuliza gye yabeera teyalabeera yali abeera wano Busega yali abeera Busega Busega Katale wano kusheero ekyuma yava ku piki neyeso bwe watufudde so tubulira ku mannya ge